Bokati TV Neera. Okay, tukwaliza nyo ku Vocals Live Bokati TV koli wabale kusubscribinga, likinga, sharinga waka waffe ate mwana tu invitinga abantu abalokwera nga bajja ku page yaffe basobola okubeera nga banyuma groups zoli mweza WhatsApp tukolere a favor abalembo zatenga o sharinga ko waka waffe eyo onyumirwe eno channel eriko talents ezenjawulo tuleta abayimbi abato bakukamenya bali abense eri endala then tuleta ne kubayimbi abayimba Neyimbira Byange kwegamanobera ngola wakasavu kanyama nenga byonna otambulira mu talent nze sula senyonga ate bagizali ku gita okubeera mpozi nga tukonera omuziki bulungi nnyo mukono Mariam ali ku kamera ne Nash ate mpozi onako olwalero mukkirize mbanjulire omukyala abadde atuttira mu studio era nga bagamba nti kabuze kata omukyalo nomuyise Pili bullet sasi kunyama kamula ali kusasi mbadde ndisobezza Pili buuza ku balabi ba Boka TV abalabi ba Boka TV mwenna mbalamusizaako njebale emirimu mwebale kutulaba mbasabira ddala mweyongere mu maaso kuba naffe tetutudde naffe tukyeyongera mu maaso twagala tutukire ddala ku kintu kyennyini tuli bannaffe abadde bizo omukeya nursing bano bayamba okubeera mpozi nga bajjanjaba omulwadde we waka bakuyambako uli awo bantu mubeereyo kitaawo alwadde gweoli Bulaaya tolina amulabirira bano gyemirimu gye bakola taata waali Bulaaya mama waali wano omulwadde abaana baali ku masomero tewaliwo amulabirira bano bebasawo abakola emirimu egyo okubeera nga balabirira omulwadde ngaali wakola nga titeyeetaaga kubeera nga ali mu kitanda mu ddwaliro ku kitanda ng'obulwadde basobola obukolirako ewaka okumeasuringa temperature eri etya pressure eri etya nga bw'obimanyi bannaffe abadde bizo omukeya nursing bajja kubeera mpozi nga ate bakuyambako bulungi bakwire ku noti 7 noti 5 noti 8 629 oba noti 7 noti 3 8954 85 osobola okubeera mpozi nga ate bakujjanjabira omulwaddewo Pili wali otta omuntu bannaye naye Mukama yakireeta bwatyo tewali kibi Katonda kyagera kyagera kirungi ate n'omupiira gubeeramu ogenda omanyi owangula n'osanga ngulusi babakubiddeeyo kati ffe ekyo twakitwalawo bwetyo ne tusigalirawo ku mannya gaffe gasigale nga gatambula bw'omu ku baana be nasooka okulaba nga mwekulula emyaka egyasooka nga weekulula naye walinga agamba nti emmotoka bagibikuddeko ettundubaali bati nodda na version ndala kakodyo kyakaliwaawo kagamba kiringa omwana bw'onobanga wakamuzaala n'omuteeka ku bbeere akyusa omutwe naye wayitawo ebbanga ttono n'atabukira ebbeere n'aliyonkesa amaanyi n'ogamba omwana ono yali munafu ng'amusaako nga naye nga takikola naye wajja yeyongerako ng'ebbeere kwegamba alitabukira era bwekiri ndowooza ku mwami n'omukyala nakyo kiba kityo kati ntabuse n'atabuse kati saagala tuula kagamba Pili nafuuka ensonga nagenda otuuka ku kisaawe nga buli muntu anoonya Pili yani tiimu yakoze etya tiimu ey'omupiira eyo bannaaye yampisa bubi kubanga ninakwata essente nengisasula esaawa etuuka y'okugenda ebulayo ennaku 2 ogenda ogituukako ng'ate yagenze walala kwegamba ngenda otuuka ku kisaawe nenfunayo awo bano tebasamba nasamba kwegamba ate waliwo ate mwamujeje n'agamba kati ate gomesa ezo ate bazigundi nnyo bazizanyidde mudda kati zijja kuleeta ekifaananyi ekibi nempoyerawo nenkita era nze salina ttiimu yansambira mupiira ffe tutandika na mubali wano ku Vocals Live tutandike na kayimba ki tutandike ne mwami zuukuka bwe tumala tuddeko mu kasamba lyanda tutandike ne mwami zuukuka tujjagira bakamukamukamuka mu Vocals Live tuli ne Mariam ku kamera Pili be baana abadde abensasagge mu Neyimbira Byange 222 ku Radio Simba era mbadde mbala bulungi ku Vocals Live kati tuli nabo 1-on-1 okitegedde kale katujje Nazabadde tannafaana mugambako kyekituufu Byebyobugaga byosano tundeko lya kasente
n'ebisolo by'olina osaana osaleko ly'ebibumba nga babayelema nti eby'obugagga by'ebyabo baana kaakati kamaze okukutuka ke kaseera neddiza ebintu n'obuyinza mmaze okubwewa mulumbe wano nze kati asalawo mu nju mujjeyo omuceere nsawo 10 ne butto nga tumala Ssemakulu jambona polo muyingire mu lusuku amangu nga naawe woomanya omuceere guwooma nnyo ng'enobega ettooke ente musale ery'ennume y'ebibomboole yakula ebbangu eyo bw'eba temaze ejjuma omuyita amangu n'asala enduusi ku nkondo ndabyeko embuzi mugibaage tuwoomere ekyenkya abadde alunda y'empunu itabya nsagi bejjula omwambe muvubuka afunyizza empale sooka ojje nkubuulire ngabanya ewange otwalayo okubyenda ekibumba musiikire mbyeko ababaaga bamanya okutwala ennyama bonna amabuutu soogaaza ebigere byenkuwa ssebo mutwe n'eddiba ebyo byange byattunda mu abakyala batudde mu byota siba emmere mbakamunangwako baaba nga kyaliwo atemya bannamwandu bano banvuma embaliga kakaseera mbaalaga ettima kyabugagga nga kyendaba nkisiba n'ennyumba mugijjeko ssolo eyo nagyegomba baaba ng'agigula siinaayo kyendeka mmaka muno ne bijiiko mubiteeke mu bbaafu musito wandabyemu ssemiti busawo obugenda mu 7 olwaleero ntwala kasatu n'ennyumba ngitandika olw'enkya mmwe basse baabazinga omufu oyo mulindeko ndaba mudiibuuda suuka muteekeko 2 ezisigaddeyo ze kati nnyinizo n'abaana empewo ebadde bafu beesiimye mmaze kati okugula mwannyinaze nga tannafaayalama tibwalifa mulundire enkoko ze era zonna olwaleero nzitwala kati ani akiwakanye yaliyo essuuti zaalese 3 baawange kati nno yennyinizo kubanga wopiimamu omufu oyo ne baawange sayizi eryemu siinaayo kyendeka mmaka muno ne bijiiko mubiteeke mu bbaafu. Bamuyise Pilipili. Kamula ali ku bullet. Kamula ali ku ssasi. Kamula ali ku ssasi. By the way people, I tell you, mulye ku bintu byammwe. Kiriza obagano okoze emitwalo 5. Amazima gennyini emitwalo 2 gikwate gyeteeke buggwe muntu ogu. Ofa abayayi baalewo bakupulaningira ebintu bye. N'omukyali wange yafa abayayi ne bagamba entanda musimye nnene. Ayo yamala wamala weewo. Naye nga abantu badde balwanira yikalire yikaze ettaka. Ne bw'otuuka abayayi bakupimirako kale katwongereko wano ekifuba kiyandiba ekigazigazi. Ne bayongerayo ka inch aka ku ttaka lye weegulira. Lwaki tolya ssente zo? Lwaki tolya ssente zo? Because live katukyali tuli mwana muwala Pilipili. Bullet Kamula ali ku ssasi. Wava ku kyo yiyo oluyimba olwo? Oluyimba olwo nalabako waliwo mukwano gwange kyamutuukako. Yali ayina abaana n'abakyala balinganga 3. Kakati abakyala abo ng'oyo mukwano gwange bw'agendayo okukyala mu balamu be bawulira bubi bagamba kikazi ekyo nakyo omunga wajjanga omulala tamuyagala ndamubuuza bw'omalawo ennaku 2-3 ng'awulira bubi bakubuuza ogenda ddi mulamu ogenda ddi mulamu kakati omwami yalina ku ssente namugamba naye manyi baaba mbadde njagala onkolereko ka bizinensi kano n'agaana baba njagala okoleko bw'oti n'agaana nga buli kyamugamba nze nkolerera baana bange naye lwe yafa oyo mukwano gwange n'agamba nti kale olaba mbadde mugamba nga nti baaba olina ssente tukole kino bwe kiti nga takkiriza kaakati essaawa zino ye yali omukulu era yamala n'ayimirira mulumbe n'agamba nti bannaaye kati nze nfuga ebintu bya mwannyinaze n'akolera ddala olutalo n'abakyala bennyini abamu ne batambula ne bagenda. Aisho. Batambula ne bagenda nga abali bubi. Yababbako ebyapa bittaka bye yali aguze oba yali amanyiwe ebiri n'abikweka kaakati nga bano abakyala bali abwe batyo. Ekisegezeyo true story byali. Byaliyo byali bituufu nze nagenda ne mbigirira ddala. Banaye. Maaso ku maaso. Kye bagamba bagize ffe ddiini tugamba bweti. Abooluganda bawo omugabo gwabwe ng'okyaliwo. Nti bw'oba oli bulungi ng'ogaggawadde yita bagize omugambe nti bagize nno wandibadde ofuna kyokola n'omuwazi kapito ke n'agenda. Waakeyonoonera shida ze.
noita Maria banamugamba kwata gendo bwazita zibashida ze njikati oyo bwaba ina byakole birala tajja kululunkanya bino bintu byo byokoze eby'abaana fakati bulire ffe twali tumanyi tunyumirwamu bunyumiru natenga banga tatera kubeera mu nnyo bizimba abamu osobola okutambula n'ogendayo njala ekuluma notuuka ewa mulamu nange kyantuukako nentuukako ewa mulamu wange naye nga ssebo era nakayimba akayimba ako nangamba nti owulya kava ku mutima nangamba muula wavudde ku kyoyimba ekonza ebizibu bingi ebitutuukako ffe abalamu bwe tutyo wali bamugamba nali nkuba ku mutwe njala ennuma emmere ngeeyo ne mugamba muula sooka ompezeeyo ku kyokulya nga yenyola era paka we natambula nga siridde aisho nengoze wa muganda nganze wa muganda wange era mulamu wange nkutumira kubeera weewulidde yakwewulira era babaga abalamu bano kiki ekibeerawo lwaki nze sitegeera kubanga nze mbadde nsaba banyinaffe mu abakyala be muwasa bambi bamanye bagundi balamu baabwe nawe mba nzize n'ompa amazzi njagenda ngamba muula ate nobo tuzalide ka bebi nja kuba nsanyuka nnyo ngamba wamula ogendayo olyayo ekiberenge naye bagamba namwe balamu mujja n'olugezigezi ffe tetumanyi aba teyafumbira famire yonna anti biva ku bakazi ng'ate ukogamba mulamu oyo gundi yantama mulamu nze simwagala ne bazaala omwana wange saagala bamutuume mu linnya lye kati newe buze erinnya kyekyati ekika kyekimu omwana oyo gwozadde bagenda musawe mwanyinaze wano n'omwana wano ne ssenga wano gwoddeko ate oluusi batukutwala ewammwe gye bakuzaala naye kale oyinayo bannyoko embayina olugezigezi luli lutya ku balamu bo era twamuyina n'atuuka okuzaala omwana kati nze ate yali tanjagala ate n'ayagala amunzibulemu ne ŋŋamba nedda tomunzibulamu mutuuma eri genda onoonye mu kika ekirala gy'oba omutuuma ne banneegayirira nnyo ne baŋŋamba mwannywa kate mwazaalibwa babiri kkiriza ne mugamba kati oyo mulamu okungata amale kungulira lugoye ku bigambo byayogeranga nakugatta nangata n'agula gomesi n'ateekawo n'ekita ky'omwenge n'enkoko n'ensitula bebi Pilipili mukyala wa nnono bebi ne musitula ne musitula nze kennyini ne mugaa kati mwana gwe okuva olwaleero amannya agange ye ggwe buli ekinaabaawo yenze era namubulamu amannya omwana ali fiiti nnyo talwala alinga nze sengaawe tukyali ku Focus Live tuli ne Pilipili abakyala muwulidde mukomye akajanja kantu kati niyo kawera bwe kati omuntu mugatti mugatta akakkane Zimbere ya abakyala ne banyiza ne likate kuliko n'omu asobola kungatta wadde ekiberenge nkola bubi nnyo Pilipili wanjise kakati gwe sijja kubuuza nnyo ku achievements za Neyimbira bya kuba wakafuluma naye oliza okwekanga ng'olinako bw'otambudde atalisi ku kyalo muli muti eyo ku kyalo kyaffe erinnya eryange lyakyuka kati bampita Pilipili n'akaana akato Pilipili tuyimbiremukko era badde batugambyeko ekirekaawo twaliwo abavubuka batugambye tugendeko ekirekaawo ku viiki Neyimbira byange tugiteekewokko naye simanyi ngeri gyengenda tuukiriramu maneja kwabadde bagambye nze kennyini ŋŋende nsabe naye ngenda kufuba sigenda kutya ngenda genda mulumbi anti Neyimbira byange tubatendeka kubeera nga mwekkiririzaamu kati waliwo n'akabaala kaali awo ne bagenda batuyita zaalinga ssaawa 2 waliyo omukyala bamuyita Nakakaawa nali simulabangako ono omukyala gundi Matiyo Lima nono bamuyita Selisite oba Kasule tata wakapalaga akati ne bagenda bayimba ne baterakawo akayimba twali abaana nga 3 ne baterako akayimba awo nange nenyimba kati nakolamukko katini awo yayita mmere zinsanze nekubayo akayimba kange kenali nina nga nkayisizza na mbyabufuzi endulu ate neekuba nnyo banfuwawo gwalinga mutwalo gumu n'ekitundu nga naye ali eri maze oyimba olulwa emmere zinsanze zokulonda kuntamye nze sibalimba n'obubbi bususe ku luno nze ntidde endulu neekuba nga naye nyinyi alaba oli mu luyimba lule nnyini naye kuba baatulanga ne bagamba Neyimbira byange kwegambira yali alina okubanga ng'akimanyi ne mbayimbiramu ne mwannyinaze ne mbayimbiramu Kasamba Lyanda wafuna mukisa ogwogerako naye omukyala omukyalo oyo saafuna mukisa kugwogerako naye
naye kuba baali baagala ate batuwe bato naye tuddemu yayimbe nange enyimbe nendaba nga kiyinza omuiso tekijja kuba kirungi walowoolezaawo nnyo nga tekijja kuba kirungi neŋŋamba nti era we namaliriza ne bampawo sente zange bampayo emitwalo gyali ena neze bamfuwa gyali ng'ebiri nenvayo n'omukaga gwange ekiro nandizijjeewa mutulo nandizijjeewa Pili oli mu bugagga bw'otyo mw'otambulira ndi mu bugagga naye era ekitone kyange njagala kyongerayo nfuneyo ku nnyimba ŋŋanze zange ŋŋanze sijja sobola zino nnyimba za bbandi biki nja kwagala nnyimba za kwanjula ezo mmanye wabeerayo omukolo oba guli wa gundi mwami Sulawo nkonekitingayo n'oba bagambye kati gono bamaneja wange ndoza kwaba bagenda okuyimba abafumbo bagambe nze Pili waali nnyo Katonda fuluma kati gwe Pili tajja nakuyimbira bwe batwadde yana olyake 10 nange ne ndyake 3 omulaba banta ne percentage yagintemedde kati gwe manager kati manager abayimbi mutandika obuyayiga bukyalira bato kwegamba gwe manager tujja kikuba kuledi enyimba zikubwe kwegamba manyike wabeerawo ne Antiliana nga alina abagenda ku mikolo eyo omuyimbi omutowe ndi Pili buleti bajja kwa bamanyi kubiri basobola okugamba nti atukubire ne mwannyinaze wadde tubakumbaga nga nkuba nga nyimbayo ne kanyanjudde omwami wange nawasayini ategeere wajalaga nti byandibanga bino bibayimbako wanesala balamu tebajja nnyiga kuboledde ekyo kyo kibuulirira Vocals Live kokyali Boka TV tuline mwana muwala Pili owa Neyimbira Byange ebibamu ku baana 24 abatuse ku finals Kavumba omwaka guno gwenyine 2022 gwe tukyali naye bagzali kujito kwera nga alunga ate mpozi Mario mwali ku kamera ne Nash nze SSENYONGA Pili ogera tuwa kayimba kyakalala ab'emizigo nabeetamiddwa luyimba lwani lwayita Kasamba Lyanda awulisiyo Kasamba Lyanda okay katufuna akayimba kano tunyumirwe subscribinga sharinga olabe yo neggweyo Vocals Live kokyali akayimba bakayisera Kasamba Lyanda ekabasudde alina mwate ekisikirize ekyaka ekirala sabula ab'emizigo nabeetamiddwayo banzimba dimpone mukanule munyerwe mutegedde nti nina kendeesa okulya bwe naleeta omumpi mwamugeya nnyo nti mukonga alinga ekinu bwe naleeta omuwanvu ne muluzunza ku lunaaleese mu Sudani mukola n'olukiiko kunnyumyako Saala ne mukyala Abudu ne mutandika eyo bannyabogereza ku luno bwe nalidde akato ne bwe naleeta omukulu ddala akuzeemu naye mwamugeya engula tiki ekimuliisa ddala kitaawe yandiba yafunyemu eddalu musajja mukulu atawanya wakyo mugongo ogumulinga oluku ayinza n'okufiira mu kazanya abakulu babeera naniya ate amaliriza wana akukeeta uluguma abeera ng'embogo n'avuga sipiidi yakapaala abanga n'agiyiza entamu bakyuma n'olusuuba n'abakadde mpozi oyambale masiki naye nga togiyina oyinza olowooza nti embuzi yeekuliko ekulya okupangisa ku nju eriko abawuulu oba wakiri naye bannange eriko abafumbo mu wiiki emu obula gidduka era okujja nsenge mu ggayaza bye bimu ku byangobe katwe ate waaliwo ekkazi eggimu erigumba amanya ayitibwa Lobina bwe nafuna omwami n'ategeera Lobina yafubwa nnyo nnemwe yamuzza ku bbali n'amutegeeza ebigambo ebirimu obutwa bukya ekikwesirya ku mukalaata ujwe yaggwako amatu enkanyanya ku feesika ezituuse lowooza ku kiri ery'embuya atajja kulogofuka omugwagwa eddagala alirunga n'anoza buli wasima ogolofu n'obuwoomi kumba ofuuse mugwagwa we senga oganza nze kale ekimyula eddemba n'aba mugandawo ofuna enjawulo erimu olukonko naye yakulanga ekiswa mulimu gwenkuwadde gwakulinda ebbugumu erigibaamu ntoko onaabanga otendaga ku mwala eyange ereeterawo amapya kiki ekikulwisa dduleva wamme wango gy'oyiteyo ovuge so ne yingini yange kaalibopo bweyagala negala ntinkuwa bawise Pilipili bullet kamulali kusasi Pilipili wanjise ekigambo ujju mbadde ddo kiwulira anti kati ffe abakyala abagande kati tuyita amabega eri tetwagala nnyo kola kye ujju kibeera kitunda ujju ekyo lekera tukyali ku Vocals Live tukyalire balawala Pilipili atukuba awo atuwadde kataka kituufu
Pilipili. Wanyise. Omanyi? Oli mufumbo? Ndi mufumbo. Oba oli mufumbo wa kitundu? Ndi mufumbo. Oli mufumbo? Ndi mufumbo naye era nga ndi mufumbo. Omwami sijja mukubuuza. Kwaye tojja muŋŋamba. Wali olwanyeko n'omwami? Nedda sirwanangako naye. Naye yakubako? Yanjokyako. Yanjokyako ku kisambi wano. Oli omukozi eki? Kati omwami oyo twalina ebitukayanyakayanyamuko katono nga ntudde nga ni mukisooti kati tayagala mukayanya kati yali alina byayokya n'akwata akawayako n'akanteka ku kisambi naye wannuma makanika kuba makanika naye leero yanjokya ku kisambi ne wazimba n'ensirika kati waliwo ennaku ezaatuukanga ng'ate alina byayagala naye ng'ate nnina ebbwa ku kisambi olwomugamba nga tta nange namugambanga nokombya wano wannuma wano nga mulagawo era nga paka yakulinda paka lewawona teyagumiikiriza era teyasobola kugumiikiriza era netusalanga pulaani ebbwa lino ne libeera nga talikosa nga talikoonako naye paka era we lyawona kakati ebintu ebyo bwobanga gwe obikola manya buli omu aba alina bagamba nti bwe mba nina omuziki gwe mpuliriza ekikula bwe kiti ate wegamba ebintu bintambulira bulungi nnyo kati gwe nga gwe muziki kigosinga okuwuliriza ng'oli mu kaboozi waliwo akayimba ako akakafuluma kaali kasonga kali kasonga katono akalala na Sophie kati kabeera kawo kakati nekanaako n'omuvubuka ono yakatandika okuyimba oba yatandika dda yayimba n'agamba ffe tuli asimanya biki ako nako nti olusuku lwa seminti kati awo mba n'omwami wange nga kabaddemu waliwo kapati akagamba nti simanya sinasima biki okutewe oba mbitonta ate kali akakasonga katono akakasonga akayimba ako mbadde sinnakagira nnyo naye nga ntera nnyo okukawuliriza kali kasonga katono nnyo bwe kati akatukola bwe tutye kati ffe tubaamu naffe abakyala obusonga obutulume kati ate mu abaami nembeera nga mukitwaliriza nnyo soka bakasonga katono omwami tokazimbya tuddewo nga wetubadde tukole ate watyanga gwe omukyala gwokazimbiza ninge jesikasonga kati ninyo busanze busanzi namugjawo kakati nze woba ondaze nongamba manyi maama gundi nze nina abantu bange ebweru babiri sigenda kulumba nze mwami Suula nkubuulire nze omwami owange twagiramu akantu katonotono mu biseera bya covid era ebbanga ligenze naye gye yeebaka sirinya wadde nakigerege namulumba sigendayo kazoke nkubuuze kiriwo ekisinga okuluma singa Pilipili nkukwana nenkugamba siina mukazi nembeera nawe kutugeze emyaka 2 nenzija nenkwanjulira abakyala abalala 2 abapya n'okubeera nti onsanze ne bali nze njagala nnyo n'ombulira amazima n'ongamba nti Pilipili nkwagala naye nina abakyala bange 4 nafunyeyo abapya abakuluma oba abakadde bo kakati nze abapya mbasifaayo nnyo nabo baba bajja kigezaako balabe sibanoonyereza nze ntegera bano abakulu bano abali ene nze sifaayo era simu ezibaawo maama gundi owasuze otya biki ebye kati osobola okukwira kumugjawo we tuba tukwatagana n'omubuuza omwami yasuza ati eyo mubuuza we tuba tubadde tukwatagana bulungi kuba olwedde nja kulwaza oba ngene nziike nja kukwata abaana abange muge maama gundi abaana baabo siriiwo so naye senga abafunye obuzibu tuba tulina ekwatagana asobola oleeta abaana kwegamba abakyala tuba baawamu tuba tufu era abakyala mwenna abali eyo abampuliriza bw'oba owalana mujjawo nze nkusaasidde kaddemu ako maya malina okukamanya mutunire ne mukamera abakyala mwenna bw'oba owuliriza ng'owalana mujjawo bannaye mbasaasidde mugume bugumi oba omwami alina abakyala 3 4 wajjewuwo wembejja yaba ewuwo ku ssaawa emuwembejje oli byabadde takola ne bana abasajja abamusebo bategeera kati ayinza ogenda ewa maama Naaki maama Naaki tamanyi muddaabiriza namukwatako mu nviiri
kakati najja ku namba 2 naye nga ne namba 2 naye talina kyamanyi kati wanajja kunze nemukwatako mu kawompo mu nviiri nemukwatako buli wamwe ajja gamba ate mama gundi nga nkolera bino bwe biti ate bali tebabikola kati ye kiba kyamake era kimusikiriza nnyo okujja eno ekitegeeza Pilipili nawe okikiriza nti abakazi mulimu enjawulo mweri nene nnyo y'amaanyi omusajja ono yagamba nti baba n'enjawulo wadde erinnya ayitibwa mukyala enjawulo ebeeramu y'amaanyi nnyo ffe tuteekako bimba ne tuwuliriza enjawulo y'amaanyi nnyo kati ojja genda omukyala oli nga taggololera ojje ono namba 3 nga paasa akuba akakindo kwe gabagamba banneegundi ng'onyirya naye ng'oli tabikola newabeerawo oli ng'afumba naye nga tawoomesa nga tamanyi fumba afumba bintuntu tamanyi kubudaabuda mwami kati omwami bwamulekawo ate ng'agamba ate gundi yandeseewo weetunuulire nze kati nafuuse ssenga abakyala bonna nja batuuza nja babuulira ensonga ey'omwami bwebeera ku nsonga z'akabooza awo enjagala ddala era sitiiri wabeerawo enjawulo weeri eyakaki mu nsonga y'akabooza ensonga y'omu kisenge ensonga y'omu kisenge eyo abakyala bonna gye muli muyige enkwata y'abasajja y'ensonga enkulu omwami wabazze mwanirize totya ate kati abawuwo totya gamba mbu ate ettaala lyaka ttaala direke lyake jjako ettaala lwaki oyagala tudduka ewenzikiza omusajja omutomeze n'omutomeze muleke ettaala ebeereko atomere ebisenge ettaala girekeeko wabazze gyali epensa sumulula teeka wali buli kimu mwenna kwegamba mbere ng'ababbebi temutya ebyo mubeeramu babiri ate buli omu aba alina okumanya munne kuba olw'ensonga njagenda ndwala akantu nga kalina bwe kankutte sigenda ayita mukwano gwange kubanga wano walina omuntu alabibwawo nannyiniwo waali era yajja okujja mugamba omanyi bebi tawantu wano waliwo akantu kano kazimbye ajja tunulawo okuba nnyumba ye okusingawo n'oyita webbali akutambuze ti maama gundi teyakola bwati maama omusajja alabye yita omuntu woono akiyingira yaba atunulawo waliwo abati okubamwa abo basiru era owaga nabisula kakati ize bamwera ddala bamwera n'omwami nange ndiwadde mbomumwa nenkwata wenjagala teri we byakutya nze siri mwangu kyova olaba era n'erinnya Pilipili bullet kamula ali kusasi olina ennyonyogeze nziina ziriwo okusiiga kati ennyonyogeze zange lekawo bajataliko okukwatangawo ennyonyogeze zange zetaaga nga waliwo era nkuttewo nannyiniwo kubanga wakwatawo zirina engeri gye zikyusa omubiri ku ssaawa eyo nga waliwo ekigendawo tuli ku Focus Live tuli ne mwana wala Pilipili bullet sasi kujama kamulali ku sasi byonna Neyimbira Byange abaana 2 abaana abatuuka ku finals ekavumba mwaka guno gwenyini gwe tulimu 2022 tugenda mu kayimba kalala kayimba ki nayitako mu kayimba ak'essuuti ya Kawemba essuuti ya Kawemba aka mukyala wabasudde era mukyala basudde oyo nakitto brother nakitto kuno nno sikulaya temunkwata bubi wabula nzibula maaso abasajja abayimbye enkumu nga beewaana temandwa bwe balinnya ne bafuuka ebisolo beewaanira bwereere nti eyaabwe enkambwe leese ey'abakyalo kakasente eri wala emmandwa y'abakyala nga yataamuuse olubu lw'omusajja afazaalimbwa wano nnalaba leema ng'alunduze awo kenso n'agayaala teyakwasaamu laavu paani eyo yabagamba dda bakuganzika mbisoota onootanyega ovanga ku mukyala nga yakyajinze bamuliira ku nsika awo n'alowooza nju kwasanga n'obuyimba obuwaaniriza anti bankomanga ku mpigo ntuuse wala osanga n'omukadde nga yalwala amagulu naye nga yewadde yafazaali yeewalule wano nnalabako omukazi yalinga mujaasi bwe bamuwuuba n'emmundu yagyerabira n'omusumba magulu ety oyo
mu kitezi agoba emizimu ogw'obuseegu gwagaana twamusanga manju wa kkanisa lyeyalama Tito Nzita Katongole ku myaka emitono ono yatwala embizzi mukyala Kawooya numene egirinyira nga lyawatunula yawenjula engoye ng'ogambako nze kisaanyi kumbe nakayima sisa mutembi omubiri nannyini nnuma wo ye yaleega bulezi nkoba ku kiyumba ky'embizzi kwe yamwesigamya yamugamba bw'ati nti nkuwadde tu ozaala ng'akabizzi tookaleetanga bakyala bangi banobye emmaka gaabwe ng'omwami afuluuta n'akeesa teyeekyusa teebereza mukoomugagga John Kakembo okuganza omukozi mugisa alunda ente tereeza omukazi omuwanvu omuggumivu yeeyambula engoye ng'ogamba kaana kato n'ebigambo bye yakozesa alunda ente kati ne bw'otalafiya yabyerabira Bokos live kumali ku Boka TV mtulile wala Pilipili Pilipili akayimba ako njagala kawereza Shaoni Bakungu njagala kawereza Hajara Nagujja njagala kawereza Nansubuga Rose njagala kawereza Namirimu Deborah Lorindon wa Mulongo Tempo Zirigan Royals na Ogambotya mabuza ko mwenna bagitumuddeko Moze Mosh Ogambotya Mosh dizo nayo kubuzako ne bachiefs mwenna Tempo za watu wagira waliri mu Neyimbira byange na muganga Tempo Joldin nawe kubuzako nnyo ale akayimba keko Emandwa wano walagira ndi buli omwayi n'ebyekika ebera bimukwatirize ne waba mulokole amale mpewo ne zijja negamba olimba ojja kutubaka ova ku kyo ye akayimba ako nakayiya kwegamba abantu abamu oyinza okuba olina akasente ko olina ebintu byewekolere nga bagamba oyo yalaaya oyo sente azifuna mu kulaaya kwegamba nti kuno nno si kulaaya temunkwata bubi wabula nzibula amaaso gabo abali okunjogera kabagamba oyo malaaya nti omuntu wali ali muzo musanga nga anywa omwenge naye nga si yanywa oluusi aliko emandwa ya ddungu eyo ng'emunywesa omwenge oli nanywa omwenge naye nga bagamba omusajja oyo anywa omwenge nga naye tisimwereere si yanywa nga si yanywa aliko ekintu ate tatamiira kuba ekigunywa kiba kirala. Eno tetugenda kwera mpozi nga tetusukawa neno twagala kwera mpozi nga tetuwumba oyina yakatalekeka. Yes. Kogere. Akatalekeka. Akatalekeka bannanga abawuliriza mwenna bali kusaazi nabampuliriza. Pilipili Brett Kamula ali kusasi. Okuva ku Neyimbira Byange Radio Simba era nebaza abadde batuteekateeka mwami Jejje Antiriana omuteguzi bannaye mbasaba kuba kati sawa zino ndikwagala kuyifulumya ku nnyimba zange ez'okwanjula bane mulaba Pilipili mumuwagire mumuyite ku mikolo ajja kuyimba tagenda yimba biri ebya Neyimbira okuleka ng'onsabye ne mugaba nayo tuyimbidde ne tuyimbire kali akayimba kamanyinaze tuyimbire kali ngenda kuba nyimba bawe namba ye yesimu akuba for business oyagala kwa kati waliwo ebibaala ebyagala abaana ababibala mwenna Pilipili jendi nowo mukolo wanajira mbawe namba yange eri 0751 6 8 jidem 0751 6 8 ku mikolo mwenna Pilipili mumuyite kubibala Pilipili mumuyite ekivulu bannaye abayimbi mwenna naffe kati tujja bambi mutuyite temutyanga tuyise muzina ennyimba tujja yimba abantu bajja sanyuka tujja kuba tuzuukuza ennyimba z'abannaffe bambi abamwe batakyayimba ffe tulina okuyimba wali ne bategera nti olimba gyeruli. Okay, tuyanzege tubadde ne Pilipili ate mpozi 222 abaddewo mu nsiko ya Neyimbira Byange ku Radio Simba wali eri bagize wali nnyo okubeera nga alunga ekirungo bagize leero muwulidde endowooza akubidde gali omusogo akayita kadongo kalala ezimanzibu abayaye baali bakuba endongo yaabwe Mariam ali ku kamera ate mpozi gattako ne Nasho okubeera nga batetenkanya buli kimu nekibeera nga kirungi ne mukirabeyo nekibeera nga kitambula ddala lungi mubeere bulungi mweraba. Boka TV Neyimbira.